Alright, nkwaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungeza ak'olunaku olwaleero olunaku lwa Sunday, Sunday eddirira esembayo ey'omwezi guno ogw'e11 omwezi ogwa Museenene. Simanyi oba waliwo eddira enseenene wano? Tewali. Mulumba weddira enseenene? Musu. Oli wa Musu. Tegeeza enseenene oziriira ddala? Nnyo. Batugamba. Kale, kyemanyi mwalidde. Naye ndowooza basajja mwe munfunireko ku nseenene tuziwe ba producer baffe bano ku Sunday yejja. Ndi mukola kusaba. Munfunireyo ku nseenene. Tuwe ku ba producer baffe bano Tendo, Alex ne Simon. Balyeko ku nseenene Sunday yejja. Kyemanyi mujja kusobola. Haji ajja kuleetayoko ku nseenene eza Alex. Omanyi ffe tubeera ku mpewo kuno abantu ne batulaba ne batamanya nti waliwo abatusaayo. Era we bagamba nti kabanteekeyo ng'omutwe tekuli. Ku sikuriini y'okwo obeera ondaba omutwe tekuli. Oba ffe ffenna wano. Kasa agamba Haji eddoboozi eriveeko tosobola kubanga omuwulira. Bakulu nnyo tusobola ffe okubasiima ng'omwaka guno tegunnaba kuggwaako. Mu ngeri y'emu njagala okubategeeza nti Passover y'omulundi guno egenda kubeera ku Doxa Stadium wali e Lubowa ku luguudo lw'Ekigo oba wakava ku Ntebe Road. Katono nnyo otambulako kilomita tewera na kilomita ziringa meters 5 z'otambulako katono nnyo ng'ovudde ku Ntebe Road ova ku Forex wano waliwo Kingsway Primary School n'oseetulamu ekikubo ekyo ekidde Ekigo ky'okwata. In fact kati ndagirira ennyangu bano abeesimbyewo ku bwa president ababanoonyaamu akalulu gye baabasunsulira mu maaso gaawo obeera otuuse ku kisaawe ekya Doxa awagenda okubeera the 24th Passover Festival ku mulundi guno. Nsaba producer otwe ku namba ezo. Some people may want to be part of this preparation for the Passover Festival that is coming up on the 31st of December this year. Ali ku MTN, ngenda kusomera gwe ali ku Impact FM enamba ezo. Merchant code ziri bbiri. Lwaki tukwadde merchant code? Because ezo zo sente zonna zossaako ziyingirawo. Tegamba nti nzijjudde. Oyinza osindika ku namba eya bulijjo ne zijjula naye eyo yo tejjuza. Osobola okunyiga star bw'oba oli ku MTN star 165 star 3 hash n'oteekamu merchant code yo eyo ya 7229 15. Omuwendo ojja kuba ogutaddemu gwe gw'oyagala okuba ng'owaayo ku lwa Mukama okuteekateeka Passover eno ng'oyita ku MTN. Kodi yaba MTN eri 722915. So ng'ate mmwe aba Airtel mwe onyiga star 185 star 4 star 9 omuwendo n'oteekawo star ne bakuleetera merchant kw'osindika eri 43 73 161 43 73 161 n'onyiga ash n'okasuka ensimbi zo zijja kubanga zituuka bulungi nnyo nyini ddala. Kale waliwo abatatufuna last time twabategeeza tubadde tuli kulaba nga buli kimu kitereera tusobole okudda tubaweereze era twebaza Katonda nti twakomyewo bulungi nnyo obaka bungi obwatutuukako wano nga mwali mutulindiridde olwaleero ffenna weetuli eno si gye tuyita full house olw'okuba akadde katambudde nga sinayanjula mulamwa Sheikh Amani Kyeyune oli bulungi ng'eddoboozi liri wansi ekiribeezesa wansi kubanga liba liafuna mukisa gwetazi akongeza n'akatoolako nzenkayina. Kale nsaba oyongeze onyige kongeza osooke obeeko obaka bw'oyisaawo ng'omaze obuuza ku bantu. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'd. Mikwano gyaffe abatulaba era abatuwuliriza mbalamusizaako n'ekiramuso eky'emirembe nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nentumirako nnyo omusumba Egesa Enakisamata ne mami Rose Kawuma awe ngalo nkalu
mbatumiddeko nnyo n'abatuuze mwenna abali esayidi eyo. Kakati tukimanyi bulungi nga tuwulirizibwa nnyo n'okulabibwa. Ate pulogulaamu yaffe eno ekwata ku nsonga ez'enjawulo naddala ezikuuma abantu, naddala bannayuganda okubeera nga babeera bantu balamu, okukuuma eddembe. Twogera ku bintu bingi, si bya ddiini byokka. Ebbanga pulogulaamu yaffe eno lyemaze ddene nga bweri, tusuubira nti erina byekoze ebirungi bingi eri eggwanga lyaffe lino n'ensi yaffe, nga toyawuddeemu mu nzikiriza oba mu ngeri zonna wadde amawanga. N'olwekyo ssentebe waali siga nti mukiikiridde owa pulogulaamu eno, naye yabadde nga ajja ayogera ku nsonga nti kiba kya buvunaanyizibwa nga bwe tutula mu pulogulaamu eno okusobola okuba nti wabayo muzira kisaali eyo osobola otuyamba. Ffenna nga bwe tuli wano tulina entambula ey'obutonde nga byebigere, naye tusaba abalina embavu, abalina obuwanvu okusuka gye tuli, mubeere nga mutudduukirira ku nsonga y'entambula. Naddala kati essaawa zino bannabyabufuzi, nange ndi munnabyabufuzi, tetukkirizibwa kugaba. Naye ate ebibiina by'obufuzi ne gavumenti, ate ebibiina authority byo bisobola okukikola nga NRM, kibiina ky'amaanyi nnyo, kisobola okukikola. N'ab'ebitiibwa abatali mu byabufuzi byakulondebwa nga Maama Nabbanja n'abalala, n'abantu ssekinnoomu. Kino abantu abasinga tebaagala kukikkiriza, naye waliwo abantu ssekinnoomu. Katonda be yawa omwoyo omugabi, nga si bannabyabufuzi, si bakulembeze banzikiriza, si ki, naye nga abawa omwoyo omugabi nga Hajati Swafiya Namutebi, abasinga obungi bwemumanyi nga Mama Fiina. Ekintu ekyo akisobola. So tusaba mubeere nga mutuyiiyiza. N'abalala balina amakubo, osobola okuba nga gwe oli tozirina ssente, naye ng'osobola okubagulizaako munno nti abasajja Katonda tuli abantu mwenda, so naye ng'obwetaavu bwaffe twetaagayo ku ntambula. Yenna alina amaanyi, si ntambula ya wamu, kuba ffenna situsula wamu, naye buli omu yeetaaga ki? Entambula eyiye. Tetujja gamba nti oba yangeri bweti oba yangulu bweti, kubanga mu kiseera ekyo tuli abasaba, ate omusabi taba na choice. So tweyanzeege bwe munaabanga mukikozeeko. Yenna ne bweba kati ng'ogambye tebyaffe si byankukutu, ng'ojja ng'olaba bikikwatako ng'ensonga etambula marahaba. Tweyanzeege naye mu ngeri ey'enjawulo. Tugenda kati mu kabbinkano kaffe ka pulogulaamu eno, nyinza obutafuna kaagaani ate ng'obudde katono nnyo kamalize na kano. Abantu be waffe gyenva neesimbyewo nga kansalawo mu lukago waffe ku kikolo egombolera eziro, kubanga ensobi esinga obunene abantu gye bakola is to think that we have time. Kasolooza nti okyali akadde teri. Ffe tujja okusembayo ng'ennaku z'omwezi zijja kuba nnya, omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini gwe twolekeddwa okuyingiramu ogwa 2026. So mbasaba munteekemu obwesige. Baani abagenda okulonda? Ngenda kulondebwa LCs 7 ebyalo 14. LC ezo mulimu LC y'Ettimba, LC y'Engalonkalu, LC y'Ekajaawo, LC ey'Enakisamata, LC y'Ettomi ne LC y'Ebuyuki. Naye nga LC ezo mulimu ezimu ezigaseeko ebiki ebyalo ebyenjawulo. So erinnya amanya gange bannaye Geego. Gyempita abamu bagamba nti tukumanyi naye amanya nga gasusse Geego, tekuli nickname. Wajjidde mu kibiina. Ngeya nsajja esooka nyirimu okulya kasooli era nga nze nkutte omumuli, nze Fulaga Beara eyaweebwa kaadi mu kibiina kyaffe ekiganze ennyo ekya NUP era nga nze kikwatidde bendera. N'olwekyo ebisigadde tujja kubyogereza. So akabonero kammwe manvuuli. Akabonero manvuuli. Okay, kale ffe nga bannannyinize nga bwe ndaba katukwagaliza obuwanguzi kuba ku ffe abaliwo nti wali agenda kulonda naye tugenda kukusabira. Naye ate okunsabira kye kisinga. Okusabira kati makolo yakokolere ki? Okunsabira kye kisinga. Mbadde mmanyi okunsabira akalulu. Era tuprofome kirungi. Kubanga nja Katonda. Makolo akusamirire, Ssemalulu akusabire. Sheeka akusaalire akulombere eddwa. Nze Mukama Katonda w'abalina omubiri bonna yasimba ekibuuzo okukongola ziga waliwo ekiyinza okunnema ne bwabeera ono mu Buganda wenkozi oli ono obana batanya majani n'agamba musiraamu Katonda akuyiseemu esaala Katonda. Kale abantu beewammwe bawulidde bulungi
nja kwongera obudde ku impact abantu bongere okukutegeera. Njagala nnyo omuntu ayagala okukiikirira abantu nga bw'aba ayogera abantu bagenda okukiikirira tatamwatamwa. Oyo manya accountability eba ejja twanguye. Ekisooka singa bakulonda n'empitayo eyo nga byokola byawukana ne byewayogera nti ogenda bibakolera, nyina obuyinza obugamba yisheeka amaanyi. Naye waliwo abikola n'agamba abantu muli ensimbi, muzibbe muzirye, muli amabaati, nga sobola mutuukirira nga munnange andi wala. Naye gwe atuli okumpi tujja kubanga tukikolako ekyo. Alright, waliwo atugambye wano mbalamusiza mwenna ba members, naye nze nsaba management ya program ti ba panelists ababeera teboogera mu kaseera nga abalala bayigiriza microphone zaabwe baziggyeko baleme kutumalira budde. Okugeza naddala eya Sheikh Amani yo bagigireko ddala. Kale ono asabye nsigambye omuddemu Lipoto Moses Ambassador Sebo webale kubanga gyoli ogambye nti naawe oyongeddeko nti mulumba tumuwa obudde n'asomesa n'abalala kwebali mpozi nga chairman ayinayo besirabye ajja kubanga abatugamba. Katugende kuyigiriza okonako olwaleero we twakoma nga tutunuulira Isa wa ayogerwako mu Korane y'omu ne Yesu wa Bayibuli. Okuzaala twali ayogerwako mu Bayibuli, obuzaale bwabwe twali tubumaliriza kubanga we twakoma nga tulabye nti Abayisiraamu bakyalemedde kuyiisa okuba nti ye Yesu ayogerwako mu Bayibuli. Kati ffe ne tusaba mutuyigirize olunaku olwaleero we kibanga kiri bwe kityo tutunuulire ono Isa ayogerwako mu Korane yazaalibwa atya. Yesu oba Yezu ayogerwako mu Bibiliya oba mu Bayibuli ye naye obuzaale bwe babanga byebimu aye ffe nga tugamba bebamu. We kibanga si kye kimu already tujja kuba tumaze okukakasa nti banjawulo. Kati ffe okusalawo oba banjawulo oba si banjawulo mukirekere ffe mwe tusaba muyigirize musomese. Zisa busolo gwalidde empanga zindalo gugwo wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbalamusiza mwenna abatuuliza n'abatulaba Katonda yebali tukuma okututuusa kati nga tukyali balamu bakadde baffe ebyejjulula ate abakize ennyo lya Qur'ani mu kabuli zaabwe bagenda okuva mu kabuli zaabwe bakolekere ku kigambo kya la ilaha illallah wa muhammadu rasulullah fi jannati naim ya ashabil yamin alhamdulillahi rabbil alamin. Bannange ekintu kino kikulu olwaleero mujja kunsonyiwa bayita okwefukulula. Abaganda mukimanyi bayita okwefukulula. Okwefukula kwegamba ataava akatiti nza kwejjulula kakati ekigambo Yesu Isa bannange enzaalibwaye mu Korani n'enzaalibwaye mu bitabo ebyo bya Bayibuli yanjawulo. Okay. Kati Katonda mundeke katono nnyo ne Allah olidde Katonda ne Allah ne Allah kakati nabyo byaleetawo enjawulo. Mukibulira byaleetawo ki enjawulo. Kakati bwe tubanga mulumba yennyini yeyasirika okuzijjako obuwaye bwali neŋŋamba wayatevaako ti kubanga ekyamujja mu Busiraamu butategeera ti Qur'ani bulungi. Yagamba nti Yesu mu Qur'ani mungi nnyo. Buli watuka Isa bayisa balinga 20 bannange Yesu mu Bayibuli ayogerwako emirundi emeka. Ekyo kirekedde Kaaya sikirekedde Mulungu naye si y'omu. Kali wamulaba nga Qur'ani yogera Yesu n'omusanga Mariyamu Yesu n'omusanga mu Imurani Yesu yoyo y'omu. So tetujja gamba ti ba Yesu wajja kuba bangi ng'omukulu bwakimanyi nti ba Yesu baali bangi ba Isa bangi. Kwatirako Katonda ekisembayo no nga toleta kisemba ngenda kuwa obudde oluliriza oli tokolinde oli mu kuyigiriza topakuka njagala abantu bayige kati ekyo kisooke kive mu kkubo tukitegeere. Ba Isa bonna abogerwako mu Korane
bebamu ekyo genda mpola tofaayo moderator yogera olimi lw'olukakasa y'omu tofaayo okay kati mubampe muli basatu mubampe oba oyagala bujulizi olinga akulaga nti si bebamu kati kwanza kyenjagala ba Isa bonna bali mukogerwako mu Korani munsomere wawe bali nze obudde mbukuwadde mbubawadde kati njagala mundeetere nti sula ey'okutaano eyogera ku Isa y'omu ne Isa ono gwe twogerako y'omu ne Isa ono gwe twogerako nze kyenjagala kyokka ekyo ndyoke ngende ne ku baana aba Bayibuli batulage buli Yesu wayogerwako y'omu oba si y'omu empaka zigwe kati sooka ompa abali mu gundi ebintu bino Qur'ani yino umul kitab naye mujja kunsonyiwa mberekedde Lubowa Haji Lubowa omumensioni nze Haji Lubowa tofaayo ngenda kudda kwatirakaawo Haji Lubowa Sheikh Zisabusola akujuliza aga nti gwe ina TikTok simanyi kyemutegeeza mu Lusiraamu TikTok kye kinaye ndowooza yakimanyi naawe okimanyi njagala kumanya kubanga agambye nti Isa ono wonna waayogerwako mu Korani y'omu tuwe ku byokulabirako. Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako mwenna abali eyo. Njagala okutandika n'okubannyonnyola nti enjawukana y'okuyita abantu amannya olinga either alikyamizza oba alivvuunudde amakulu oba alikyusizza olw'eggwanga tekijjaako buzaaliranwa na bwannannyini bwa nsonga gye twogerako eya Yesu Kristo ne Isa. Ebiwandiiko ebyasooka byonna Yesu Kristo byamuyitanga Yasuu, abalala bamuyita Yashuu. Kati ekiwandiiko Bayibuli ezagenda ziddako oluvannyuma ezikuba Yesu Kristo nga Jesus, ezimukuba nga ez'Oluganda ne zimuyita Yesu. Kati ey'Oluwarabu yo yasigalayo okusinziira ku nnyinnyonnyola banga ffe tuba twesigamira Allah subhanahu wa ta'ala nti kyayogedde kye kisinga okuba ekituufu. Tasobola kuba ng'erinnya lya Yesu teyalitegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti Isa kubanga erya Ibulayimu teryakyuka, erya Adamu teryakyuka, erya amannya amalala gali awo kati olaba ng'erya Yokaana ate lyo lyakyuka kubanga Allah subhanahu wa ta'ala amuyita Yahya ate bano Allah amuyitayo Yokaana kiri mu lulimi Luganda tombuzaamu kubanga Oluzungu ate tebamuyita Yokaana bamuyita John. Kati Katonda yamuyita John oba yamuyita Yokaana anti yatonda abantu n'abayawula mu mawanga. Kati mbadde nsaba omukulu annyonnyole ebyange ndowooza zose amaliriza. Kati sebo ennyinnyonnyola y'amannya naye ensonga y'obuzaaliranwa olumu nayogerako wano nti omusajja ayinza okujja n'ayimirira ano n'abagamba si gwe mutabani wa gundi, maama wo si ye gundi, muganda wo si ye gundi. Omusajja oyo ne bw'atakwatula mannya aba akumanyi kasita bali abamenya nga batuufu ne Yesu Kristo bw'ali. Kasita tumanya nti yazaalibwa Maryamu tewaaliwo musajja n'ebirala ebeegattako awo n'ebyamagero bye yakola tukakasa nti Yesu Kristo bali abalala gwe boogerako naffe Isa gwe twogerako
abeera y'omu. Bwe tusoma mu surati al-Bakara aya ya 87 Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti mazima ffe twawa Musa ekitabo ne tumugoberezaako n'abalala bannabbi ababaka bangi oluvannyuma lwe, ate ne tuwa Isa mutabani wa Maryamu obunnyonnyofu era ne tumuwagira ne Mwoyo Mutukuvu. Kati bw'olaba ebitende ebyamera ku Isa ng'ate ne bali bannaffe bye boogerako, okakasiza ddala nti omusajja ono ddala ompadde buzaale wadde nadde mbuuzizza kirala kankibuuze bwe nti ndowooza kiryoke ndowooza otuyambe tutegeere. Mu Korane waliwo mulimu Isa omulala? temulimu Isa mulala era temulimu bayisa bangi kubanga mu Qur'ani tulinamu Isa omu yekka Yesu Kristo. So buli we tulaba Isa ng'ayogerwako mu Qur'ani gw'ogamba ali omu, sigamba aba Yesu Kristo. Buli wana wayogerwako Isa aba Yesu Kristo. aba Yesu Kristo. Neddamu waliwo obadde otya mulumba mpa aya gye wasoma wano ng'eringa ereetawo enjawulo Abayisiraamu bano batuyigirize girange abantu balaba. Okay. Nange bulanzi oba Tugisome Langa ffe tujja gisoma. langa Abayisiraamu bagisome. Semalulu ng'okedde okukolola tetwakatandika program. Essuula ejja kuba ya 57 aya ya 28 ya 29 Suratul Hadid sura ya 57 bagambye banagisoma. Nsome ntanagituuseeko nako. Abange mmwe abakkiriza mutye Katonda era mukkirize omubaka we. Suratul Hadid ya 57 olunyiriri lwa 28 na 29. Soma weewo. we watuufu. Abange mmwe abakkiriza mutye Katonda era mukkirize omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ako kali mu nga bracket. mukikoze Katonda ajja kubawa emigabo ebiri mu kusaasira kwe era ajja bateerawo ekitangaala kye munaatambulirangamu muluŋŋame era abasonyiwe ebisobyo byammwe ebyayita. Ne Katonda musonyiyi era musaasizi. Ya 29. Ngenze ku ya 29. Era balyoke bamanye bannannyini kitabo. Abo abannannyini kitabo ekitegeeza be bagoberezi ba Yesu. Haje bw'obadde osoma eya 28 ogambye nti mutye Katonda era mukkirize omubaka we n'okiggumiza Muhammadi. Kati genda ku ya 29 wagambye ne wali ku Muhammadi wabadde open bracket. Era balyoke bamanye bannannyini kitabo abagoberezi ba Yesu. Osomye bulungi. Nti tebeesobola ku kintu kyonna ekifa ku bigawa bya Katonda kukiwa gwe bayagadde oba okukimumma gwe batayagala. Era nti ddala mazima obulungi bwonna buli mu mukono gwa Katonda abuwa oyo yenna gwayagadde. Ne Katonda yenna nnyini birungi ebinene ebiyitirivu. Ebyo Allah yabyogera. Buze ekibuuza. Allahumma salli wa sallim alayhi.
ekibuuzo bannannyini kitabo baba basiraamu oba bayudaaya n'abakristaayo? bayudaaya n'abakristaayo bagoberezi baani abo? ba Yesu. Yeeyisa era. Okay. Katusome 3:5. Ati ono yakiwandiikawo muvuunuzi. Oleeta birati. Wali Muhammad ataddemu Muhammad. Tusome Oluwarabu oba onoolabawo wano Isa. Haji. Musome mu Luwarabu tuwulire. Tusomewo Oluwarabu olaba oba ekigambo Isa weekiri tekiriiwo. Kati bwe tulabye Muhammad omuvuunuzi okikakasiza otya? Ayagadde abantu bannyonnyoke. Kye bannyonnyoka kino kyayogedde omuvuunuzi kifu oba kituufu? Kituufu. Kati ne bakubuuza nti ono ye Isa. Ono abagoberezi ba Yesu nga Abayudaaya n'Abakristaayo y'omu ne Isa. Abagoberezi ba Yesu nga Abayudaaya n'Abakristaayo. Abayudaaya. Era bwe mbaŋŋa nti abagoberezi ba Isa biba bye bimu. Isa abagoberezi ba Yesu Abayudaaya n'Abakristaayo. Kati ate Isa alina abamugoberera nga basiraamu y'omu ne Yesu ono. Bano boogeddwako mu ngeri ya njawulo. Okay. So bano boogeddwako mu ngeri ya njawulo. Kitegeeza balina ne Yesu waabwe. Okay. Kaakati 3. Era balyoke bamanyi tofaayo. Satu mmeka? 3:5. Kati ate eno neetuwa Isa egamba bweti idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffiika warrafi'uka ilayya wa mutahiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Agamba bwati jjukira mu kiseera Katonda bwe yagamba nti owange Isa mazima nze ngenda okufiisa entuuko yo ng'etuuse era nkusitule nkuleete gye ndi era ndi wa kussa abo abakugoberera babeere waggulu waabo abaakaafa wala abatakukkiriza okutuusa ku lunaku lw'okuzuukira oluvannyuma gye ndi yeeri obudde bwammwe oluvannyuma lw'okuzuukira olwo ndyoke nnamule wakati wammwe mu ebyo bye mwalinga mwawukanamu. Shale negamba abo abagoberera Isa beba abasiraamu. Wano Isa abamugoberera baki? Basiraamu. Ate Yesu abamugoberedde babadde baki? Y'omu. Kituufu nnyo kubanga Yesu Kristo bw'abasindikibwa mu Bayudaaya n'Abayisirayiri abamu baamugoberera ne bamukkiriza abalala ne bajeema. Saka olinde kati wano ono avuunula nti jjukira mu kiseera Katonda bwe yagamba nti owange Isa bracket kuno yamubula esobola okuteekawo nti Yesu. Kino mwekiri mu Qur'an mu Luwarabu kiki Isa. Isa mwekiri muli wali tekyabadde mwamufunuzi yali ayagala kunyonyo abantu banyonyokufaayo kwetu naye wano nsomye Isa nga ye Isa mutabuliiki n'abamugoberera basiraamu ate Qur'ani yeemu nensanga mugoga nti Yesu ye Isa ng'ate ye abamugoberera Bayudaaya n'Abakristaayo asigaddeyo omu ng'ono abamugoberera balala ate oli abamugoberera balala. Mukulu mulumba si bibuuzo byembuuza ne mugwita akitegeeza eyo tontwala yombuuza Isa ne Yesu kitegeeza kujeemulukuka ku mulembe gwa Yesu Kristo. Buli yajeemulukukanga tumubalanga omusiraamu mwabamubala ajeemulukukira mu Bukristaayo. Kati nze nga najeemulukuka mu Kristaayo ndi musiraamu. Oyo musiraamu okuva ddi ng'ate omusiraamu buze obadde ogamba kigwe bali nabbi yali tannaba bakuwoola
mwami moderator katono nnyo kamalirize nze leero ngenda kubeera simpo nnyo naye byenjogera ku mpewo bigenda temwerabikatono nnyo katono ojja kwogera muleke akkiriza bwembanga nasomye Kurani y'emu nensoma Yesu nga mu Kurani ng'abamugoberera si basiraamu katono nnyo mu Luwarabu taliiwo ekyo kyafudde lwakuba mu Luwarabu tebawandiiseewo Isa omuvunuzi n'avunula Yesu. So bw'oli kunenya muvunuzi nti yakola ensobi teyakola kubanga kyeyali agezaako okunnyonnyola abantu bakitegeere nga kituufu. Sokolinde Haji kyogamba ono omuvunuzi ono y'omu wano mu 355 ataddewo owange Isa. Wuliriza 355 nga bwekiri kati eri mu Luwarabu tekyabaddeyo kati omuvunuzi n'awuba ng'awubye ayagala gwasoma otegeere ekituufu osome ekitu otegere ekitu ntegere ekituufu oba ekifu otegere Katonda kye yali ategeeza wano ng'ayogera kwani nsobola tofaayo tujja kudda mwami mondena mbadde nsaba amalirize lwakubona mbuguta si kye tuliko sokolindeko tetuli eyo ssebo mulubadde ogamba sokolinda nti nayo kyoleeta olitubuza tuli ku kirala tofaayo nze bwe mbanga nasomye Yesu mu Kurani omuvuno mulumba yogero no muleke wasomye ebigambo bya muvunuzi nakati osomye share ebyo bigambo bya muvunuzi tebiri ku lulimi Luwarabu lwe bayinza okuga nti Isa omuvunuzi navunulawo Yesu. Okay. Mu Luwarabu nja kibuuzo ekyo mulumba sooka omalirize. Nze kansoma ebyomuvunuzi ebifu bwe banaabawo obudde mujja kunnyonnyola ebifu. Yogera mulumba yogera Sheikh Zisabusolo kolanga amaanyi asirise bulungi naawe sirikako mulumba yogera kati nze njagadde ensoma ebiwandiiko bino abantu babiwulire babirabe ate n'abantu balina zikulani ziri ku maketi bazigula. Zisabusolo oli muzeeyi waffe wano ffenna kati tusaba tukuwa ekitiibwa ekikujaamu sirikako yogera muno. Kaakati nalabye Yesu mu Kurani ng'abamugoberera babayita ba ahlal kitaabi bannannyini kitabo. Those are Jews and Christians. Bagoberera Yesu. Kurani n'ensoma Isa gogambye nti y'omu ng'ate abagoberera Isa basiraamu mu Kurani. Ngenda okulaba Kurani y'emu ng'erimu Isa ataafa gwe bataakomerera mu 4:7:8. mutuwe naye tujja mutema nya olanze aya katugisome nya Zisabusolo obadde ki byasize kulwana na kuyomba bwebanga giri katulabe waba alimba kandabe ogambye nya 10:5:10:5 tugisome kasolanga wano oba lunyiriri mulina okulusoma kati si bya kumalwa 10 n'ekigambo kyabwe nga beewaana nti mazima ffe twatta Isa Masiha mutabani wa Maryamu omubaka wa Katonda so nga tebamuttanga era tebamukomereranga ku musaalaba naye yafaananyirizibwa gye bali ng'afudde n'amazima abo abaayawukana mu kyo bali mu kubuusabuusa mu kyo tebakirinaako kumanya kukakafu wabula okugoberera okulowoolereza kwabwe kwokka so nga tebamuttanga mu mazima. Allah subhanahu wa ta'ala Allah yayogedde bw'ati kale mwami moderator ogenda girange bulanzi mpumule mukono ngende ewunzika wagambye 2
soko ndeko langa bulanzi 5:17 nga batunnyonnyola nti ate ono Isa yafa. Okay, katudde 5:17 katudde nze nga bwe ndaba ye program era omulamu ogulabaawo ku screen yo waliwo ekintu Sheikh Zisa Busolo kye yaleese twagala kukijja mu kkubo atugambye nti wonna woolaba Isa mu Korane nga Allah amwogerako nti y'omu. So nga ate naye n'ababuuza aba Bayibuli bano nti wonna mu Bayibuli we boogerera ku Yesu y'omu. We tugenza okuwumuliramu tujja mudda. Okay. We tuwumuliddemu nga batulanze aya wano ebadde 5:17 ani asoma amani atandise owuuno olwayagala kwogera naye budde bwensoma kiba kibinze nagireese. Aha. Hajo ogirina 5:17 nze yagireese bwensoma kiba kibi. Soma. Agambye bwati kubanga jjukira okusoma 5:17 tubadde tusomye Isa ataafa. Ate mu 5:17 tusangawo nga batunnyonnyola ku Isa Allah gwasobola okuzikiriza ng'erinnya liri Isa. 5:17 egambye bweti mazima bawakanya Katonda abo bagamba nti ddala Katonda ye Masiha mutabani wa Maryamu. Gamba nti ani afuga Katonda mu kintu kyonna bw'abanga ayagadde okuzikiriza Masiha mutabani wa Maryamu ne nnyina n'abo abali mu nsi bonna. Bwa Katonda obufuzi bw'eggulu n'ensi n'ebyo ebiri wakati wa byombi akola ekyo ky'aba ayagadde ne Katonda muyinza wa buli kimu. Abannyonnyozi mu aya ne batugamba bwe bati ebitonde byonna biri mu bufuzi bwa Katonda era bibye yalina obuyinza okutonda nga bw'ayagala. Tekiyinzika okubanga ebimu ku bitonde bituuka ku ddaala lye ery'obwa Katonda ng'Abakristaayo bwe bagamba nti Nabbi Isa Masiya Katonda. Full stop. Isa ye muddubuddu wa Katonda. Katonda amulinako obuyinza bw'alina ku bitonde ebirala byonna era yafa ng'ebitonde byonna bwe bifa. N'ekyo ekyokufa kwa Isa kye kikakasa nti si Katonda wabula muddu waabwe. Oyo ani ayogera? Omunnyonnyozi wa aya agati Allah asobola okuzikiriza Isa kubanga Isa si Katonda. Sheeka. Awo mpulira wayogera nti yafa abadde munnyonnyozi oba Allah? Abadde munnyonnyozi. Bayogera asabaka. Era omunnyonnyozi bw'atunnyonnyola nti yafa aba asinzidde mu 3:5 nga Allah yennyini yagikakasa ku Isa naga nti mazima nze ow'okufiisa entuuko yo ng'etuuse bw'emala okufiisa nkusitule nkuleete gye ndi. Kati ekibuuzo kyaffe abaagala okutegeera Isa nga y'omu ne Yesu mbuuza Isa Allah gwagala nti nsooka kufiisa male nkuleete gye ndi ne twebuuza kati Isa aliwa? Nze nsaba nziremu kubanga ono bamala kusooka kumufiisa Allah alyoka amusitula amutwale gyali naye tumusanze nga omuvunuzi amusse kyo tuba tutwala. So omuvunuzi okay. Omuvunuzi yasse Isa Allah ye tannamutta. Allah tannamutta omuvunuzi yamusse. Mwami mulanga aya gyasomye yino tugivunule tugiddemu tugisome oba eri ebyo okugivunula ojja haji bw'ogamba nti mugenda givunula oli eyasooka okuvunula oba ogambye yavunula bifu oba bituufu? Bino ye yabivunula wali nannyonnyola bunnyonnyozi erinnyonnyola agambye Katonda bw'abanga ayagadde okutta Yesu akisobola so tayagalanga kale so tamuttanga bw'abanga tamuttanga wano agambye nti nsooka kufiisa male nkusitule nkuleete gye ndi. Kati njagala kumanya ebiri bya muvunnozi byo biganye
kati okusinziira ku Allah nga bw'aba ayagadde katono nnyo maliriza ate Qur'ani ye mumulondamu kati oleeta ndala ogigatte kweno ofune nze nabadde nkutudde ensonga oli ayagala afe nsinze yafa oli owa 5:17 bulumba ayagala Yesu mulema talina Qur'ani Qur'ani yammwe abasiraamu ayagala afe ati kati lwaki osoma ennyiriri luno olugatte na luno nzigazise teziriimu lwoleese lulala olwa surati Al-Maida essula ya 5 olunyiriri lwa 17 ndala era Katonda agambye nti ye bw'aba ayagala okufiisa Yesu akisobola kati mu 3:55 n'agamba atya nayo katusomeyo mugira tulinamu aya emu yokka kuyisa kati gwe oyagala afe 3:5 mumeka waliwo gye balanze katugiwulirize 3:55 tofaayo oli ayagala anti balanze Allah kayogere tofaayo kati Allah kayo 5:5 gisoma oba mwami kaya no haja agenda gisoma 3:5 tulabe nga Allah yayagala 3:5 soma Allah subhanahu wa ta'ala agambye mu surati Al-Imran mbuzeewo ekibuuzo aya ya 5:5 era jjukira ekiseera Katonda bwe yagamba nti owange Isa mazima nze ngenda okukufiisa entuuko yonge etuuse omuvunuza era nkusitule nkuleete gyendi era ndi wa kutukuza nkuggyemu abo abaakaafuwala abatakkiriza era ndi wakussa abo abakugoberera waggulu waabo abaakaafuwala okutuusa ku lunaku lw'okuzuukira oluvannyuma gyendi yeri obuddo bwammwe oluvannyuma lw'okuzuukira olwo ndyoke nnamule wakati wammwe mwebyo bye mwali mwawukana. Ekibuuzo kye kino nzirize moderator omuzindalo ne chairman. Allah agambye mu 5:17 bw'aba ayagadde asobola omuzikiriza. Allah n'alayira nti nze ow'okufiisa bwe mala okufiisa nkusitule nkuleete gyendi. Okufa kwa Isa n'okusitulibwa okutwalibwa mu ggulu asooka ki? Waliwo afa bw'atasitula. So kitegeeza Isa okay. Waliwo afa n'atakola bwe batasitula. Isa yafa. Anti agambye ajja mutta. Tannaba kumutta. Ali wakati. Jali mugulu mulamu. Zisa busolo obadde ki? Chairman. Zisa busolo obadde ki? Nze nabadde nakutudde ddeggo. Nedda okyasomesa. Ayagala Kristo afiire mu Kulaani. N'afiiramu. Kakati lwaki temukiva ku topic? Yafiiriddemu mu Kulaani. Obudde bwo tebunnaba kuweebwa. Obudde bwo tebunnaba kuweebwa. Tewali asitulibwa nga takoze eki? Nga tafudde. Waliwo afa n'atasitulibwa. Kaso Isa tannabasitulibwa. Isa tannabasitulibwa. Waliwo abaasitulibwa nga tebafudde. Isa bagambye mu Kulaani gye bali. Kati Kulaani egambye etya ku Isa? Nga Uzayi. Okay, ate Isa yasitulibwa naye busitulibwa. Allah agambye atya. Okay, webale nnyo. Kati bwe kibanga tofaayo. Bwe kibanga Isa ow'omu Kolaani yasitulibwa busitulibwa. Nga Uzayiru n'abalala. Kati bano aba Bayibuli kyebava babagamba nti ate bo waabwe ebibye birala kitegeeza taba y'omu. Dindako Katonda.
sebo nalaba Yesu Kristo ng'avuunama ng'asaba aleme okutuusibwako okukola ki okufa alla n'agaana okuddamu edduwaye kuba wa buyinza ayinza alla ayinza okugaana oba okukkiriza damu yagaana bawo bagamba yagaana ndowooza bino Sheikh Amani yaba abiddamu kubanga one kyetulabye simanyi mwabale munaatubuulira mwenga bwe mulaba ddala mulabanga buli awoogerwa ku Isa mu Korane y'omu bo bali mukibalekere mumaze okusomesa era temulwanagana nakyo kati bali abadde bawuliriza nga muyigiriza bonga bwe balaba mwe bwe muyigiriza bwe kityo ddala Isa wonna waayogerwako mu Korane y'omu nsaba ati mwe kyemuyigiriza muleke ne bali nabo bajja salawo nsaba kubuuza abasiraamu abo abasatu batubuulireyo baganda baani ba Yesu nga Allah aboogera tulyoke tukakase nti y'omu njagala nga babajja mu Korane baganda ba Isa baganda okay Yosefu ndoza bulabo tie Yusufu Yokaana Yahaya kale onabuuza lwaki Jesus erinnya lye lyakyuka ne lifuuka Isa leeta eno bennukuta eno eyajja n'etafuuka ya kati ngagamba nti oba ngajje ez'amanya amalala nga Josefu bwe zafuuka Yusufu okay o Isaka yababuuzizza Sheikh Amani ekirala bwe kibanga Isa musiraamu ng'ate Korani awalala egamba nti akulembera bakulisitaayo kyahaji haji atubuulire ddi Isa oba Yesu lwe yasiraamuka Yesu Kristo yayogerako mu Qur'ani muno tiye muje mulukufu olwe busira teyatola shahada yetole yiye yetolera yetola okay yes alla ila tusome Yokaana 17 olunyiriro olwokubiri yasiramukira mu Yokaana Yesu yasiramukira mu Bible lwaki nedda Yesu yaliwo ddi yaliwo ku mulembe gwa Muhammad alioka atole shahada ya Muhammad shahada ya Muhammad si ya mmwe shahada ziri okay Amani mzindalo Yesu je yaje nayo waliwo ya Ibrahim je yaje nayo waliwo ne ya Adam tutole ne kaya ine yiyo ani mutima Yesu Isa yasiramukira mu Bible Sheikh Amani mzindalo guli wose leta bwino oli kuleeta baganda ba Isa ate kibuzo wano wali sagala akiyiteko mu Korani olwaleero abatukiriza oli yayogera eno Bible pata kuba wabuliseewo endowooza egamba nti bw'aba taliweereddwa kazindaalo kubenga kuvudde kwenimpulirwa owulira buli omu akuwulira kyabudde osirika leero okumya ku mpisa olwaleero lwenkakasiza nti n'omulabu singa akuwa amawulire nga matuufu nti omusota guugwawo n'ogwetambala nogukubojja obaako ekizibu imaana nti omuntu oyinza okumulaba nga atalina mugaso naye asobola okuwa information so gwe omusota gwe gubojjeza oba osinza omulalu obulalu bayibuli eno ogiraba era ebigambo byeyogera kyovula njagala nnyo buli vaabisomona bayibuli egamba mu kitabu kya nabbi Isaaya mu sura ya 5:6 layini ya 11 wagamba nti weewaawo mbwa za mululu
teziyinza kukutena ku zonna. Ne bana abasumba tebayinza kutegeera, bonna bakyama dda mu makubo gaabwe bo, buli omu eri amagoba ge. Kakati abakulu bano boolaba bano tubasomeseza ebbanga ddene, kati katuyite mu bufunze ku topiki eri mu ddiini. Twabagamba kikyamu era tekisoboka kubaawo nza amaanyi kyeyune owawano e Buganda, omusajja Omuganda okuzaala omwana ne mutuma abiriga oba ne mutuma otagonga, kikyengezako okutuukako topika eno twakati yakadda wanooloza guno mulundi gwakubiri nedda gwakusatu owubiddwa. Buli woogamba nti Isa si ye Yesu obaako ekizibu olw'ensonga Yesu yennyini gw'okaayanira yali musajja Muisirayiri. Waliwo Muisirayiri atuuma Yesu? Erinnya Yesu lyawano namuŋŋoona, nze dakiika zange ngenda kuzirekayo. Bwe kiranga abasumba ono omulokole ne mukadde waffe wa Church of Uganda ne kojjange n'oli omusumba omuseveniside bonna beegatta ne batula ku mmeeza emu ne baga nti Yesu si ye Isa, nze nkita kati. Mukadde wange omukatuliki wuuli yamuyita Yesu. Teriyo omusumba w'abalokole yali abasabiddeko mu linnya lya Yesu. Era Dr. Siroda n'amwogera nti Yesu ekkanisa ekyankalala. Ekibuuzo kibuuza, Yesu ono wati tunagenda kuyisa y'omu ye Yesu? Abakatuliki gwe bakkiririzaamu ne batwala bibiri, omwenge, embisi. Yesu ono y'omu ye Yesu? Abasevensidde gwe bakkiriza ne bakwata sabbiiti nga etteeka eryokuna mu Yesu oyo yabalisuuza abalokole? Kubanga mutubuuza y'omu ekyokubiri, Yesu ono ayogerwako y'omu muganda wange ono muzuukufu, kozi oli waki? Oli wa ddiini? Y'omu mukadde wange ono gwakkiri, kubanga ono eri gye buva. Era nebaza Dr. Kazimba Mugalu Church of Uganda yo yekutulako yegatta naye Rwanda. Nebava ku baana eri gye buva abali ebiki abavuga empanka. Ekibuuzo, Yesu oyo y'omu? Bwe mumala okutulaga nti y'omu naye yatukkiriza ffe tukwate sabbiiti bano baleme gikwata. Y'omu yatukkiriza ffe abakatuliki katono kojja wange abakatuliki mbagala bakombe emidaali ekyo kiba kyakuvuula. Ono omukatuliki mukadde wange ono yayina embeera ze muyetwalira, era bano abalokole bano bafuma bali abakatuliki nti basinza bifaananyi. Ekyo kyemuba mutusooka mukiryalinga mutubuulire. Yesu ono y'omu ye Yesu? Yabalagira okukwata sabbiiti abalala ne mutakwata, kubanga bino ebya Yesu Isa bye mugendamu kwegeziwaza. Katonda asomye aya ezi mu Qur'an era mu mbeera y'olugezigezi, ate moduleta nkwewuunya moduleta ononsonyiwa. Lwaki nkwewuunya? Lwaki okkiriza omwami ono okumuteekayo nga agenda bakulye? Omuteekayo nga agenda bakulye. Lwaki omuteeka nga agenda banaogera namuka mulumba kasome aya zaffe mutunnyonnyole kati atusomesa yaki ono? Era mu ebyo by'omuwadde ku sayidi ye ng'omusumba obulokole kikyasomeseza ekiraga nti Yesu si ye Isa. Nolwekyo moduleta nkusaba mu bukugu bw'olina nga munnamawulire n'ekiti kyo, leeta omulamba kati nga mumpadde dakiika omuntu asomese. Bw'amala okusomesa omulala asomese. Edda bwe twakulira puroguramu nga zino wabangayo akaaganya nga katono kaali bato kasembagayo, naye ate ono mwakyasoosa. Katonda bw'aswadde aseka amagye mulukufu. Mulumba tunula mu kamera owulire abantu. Yesu ono ssebo omusajja mukulu yakulagira, ntegereka bulungi, tunula mu kamera mbuze ekibuuzo. Yesu ono yakulagira okusabanga ku Sande, ate Yesu ono gwogamba nti y'omu era yalagira ne bannamwe bali bakwate sabbiiti. Tunula mu kamera tunula wali omaliriza akyali mu dakiika yange. Tunula wali ogambe yo banedda. Tunula wali musumba yavudde musoga. Tunula wali kati obedde osomesaki? Obedde osomesaki? Kakati moduleta sebo nga mmaliriza. Moduleta sebo nga mmaliriza. Kino kikulu. Nze sifaayo. Nze ne bwonzijjako. Omanyi Bayibuli egamba mu ngero nti ekirabo ky'omuntu kimuzigulira. Nsobola n'okwogera nga guno bagugyeko eddoboozi lyange ne lituukako ogwo oguliko. Sooka osirikeko. Amaani, nze wanneewuunyiza naye nze saagala kutuuka ku kwewuunya.
nakuwadde omuzindaalo nga nkubuuziza ekibuuzo wuliriza mbadde saagala nze onsike kutuuka wali wenkwewuunyiza kubanga nze onneewuunya nenze mbadde saagala kwewuunya kuba ekisooka weesimbyewo nkusuubira okuba nti okola bulungi mu mutwe gwo n'abantu balina okukulonda nakuwadde omuzindaalo nga bakubuuzizza ekibuuzo nga bababuuza mmwe abayisiraamu nti bwe mubanga mugamba nti Yesu ayogerwako mu Korani Isa ayogerwako mu Korani y'omu ne Yesu nti muweeyo baganda ba Isa oyo uliriza tofaayo kamaleyo ekibuuzo olyokoddemu omugezi yenna asirika n'alyoka ddamu tondeetera kwewuunya nno nze kyekuumye saagala kwewuunya kati akubuuza nti muweeyo baganda ba Isa nga Allah aboogerako mu Korani ye alyoka akakase nti Isa y'omu ne Yesu sipo oyo omukadde waffe omulokola akubye essimu era kyeŋŋamba tannakuba ku ssimu asindise tondeetera kwewuunya bannange ono asindise emmeza oba oyagala ngikuwa n'ogyesomera muganda waffe kwezi yani erinnya gweddamu erinnya kiyinza okuba kiro kitwala omunaku muddemu kakati muganda waffe abuuzizza ekibuuzo ekyakoze bulungi naye nabawooli ku TV yo bakugamba obuzaale bwa Yesu kakati tukwate ku Yesu bayibuli bwemwogerako kyenagambye nti moduleta totukisemiramu egimu ojja kuleetera abalokola akalimu akabasi makayi yazaalira ku ttale bitukula ofiirwaki beyogera ku Yesu egamba mu 2:13 Tito ti nga tulindirira essubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffaani ekitegeeza bayibuli yo nga yo Yesu n'atali Ise mwogerako ng'ali nga Katonda njagala bw'okiikirira abantu tugende empola bw'okiikirira abalokola abali ebweru babuulire Katonda abane baganda be mukulu wa Allah mbuuza gwe moduleta mpisa muggwe mbuuliza omusumba ono Katonda abane baganda be ndyoke nziremu ekibuuzo ky'oli ali ebweru so mu bufunze kyogamba nti Isa tofaayo layini egambye nga tuli 2:13 nga tulindirira essubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi wammwe Yesu Kristo ekibuuzo bw'ebanga vaasi eyo ntuufu ku Yesu yokka atali Isa gwe mutamanyi Katonda abane baganda be kyenjagala muziremu webale nnyo kati bwe bakugamba nti Katonda abeera ne baganda be olwo obeera ozzeemu oli akubuuzizza uliriza amaanyi omutwe ogwo gukola tonywa mwenge tosamira tokozesa biragalagala tovuga mpanka oli musajja ategeera ono akubuuzizza mu Korani mwe baganda ba Isa kati gwe byoleeta biri mu kumuddamu bitya gamba tebaliiyo oba gye bali tukiveeko leka kuyita kweta makoona kiganye ekibuuzo kikulemye muli basatu abayisiraamu wano kikulemye gamba kinnemye mbuuza ono mbuuza oli kati kubanga toli mu kitto oli mu kwetooloola eri kankole kyendowooza nti kiyinza okukwanguyira naye ng'obayina muddamu kankole kyendowooza nti kiyinza okukwanguyira ojja kuba onnyambye nange njagala binnyanguye obwedda gwasoma wuliriza amaanyi ekibuuzo kyagambye bw'obanga ogamba nti Isa y'omu ne Yesu wuliriza ati wuliriza ono akubuuza akugamba ono ye yasoose okubuuza ono ye yasoose okubuuza nze nja kuddamu nga bampadde omukisa amaanyi agenda kuddamu naye nze nasoose okugamba nti mubadde muyigiriza omuwuliriza n'abuuza ekibuuzo ng'ayagala mmwe bonsatulemu abasatu mumuyambe bwe mubanga mugamba nti Isa y'omu ne Yesu ayogerwako mu Bayibuli muwe baganda ba Isa mu Korani okay kikulemye gamba kiganye tunula mu kamera gambe kiganye sijja tofaayo Bible batuwe baganda ba Yesu oli abuuziza akubuuziza baganda ba Yesu
Bwani omuyambako yino Bible batuwe baganda ba Yesu. Tofaayo. Kirabika kikulemye. Gamba nti kikulemye. Amaani ekibuuzo kimulemye. Kati gw'okirina oyina baganda ba Isa mu Korane. Yesu talina baganda be mu Qur'ani. Tofaayo. Isa alina obujjajja olwanyina Mariyamu. Yesu talina baganda. So weebale nnyo. Naye alina obujjajja ku lwanyina Mariyamu. So Haji naawe kyokkiriza noono? Oyina baganda ba Isa mu Korane nga Allah ababawa abali spiritual. Yadde mwabuze. Yadde abuuza spiritual. Abali spiritual mu Korane mwebali, abatali spiritual tebayogerwako. Mwami moderator. Ono mwami amaani tumusaamu ekitiibwa ssebo kyeyamaani, tumusaamu ekitiibwa kyeyamaani, naye yagambye tumuwe mu Bayibuli baganda ba Yesu nga gyobeera nti tetubayina awunzisa kibuuza ono n'aleeta n'olunyiriri Tito 2:13 munyambe tumwanukule. Sokolindeko nga lwaki atungula ekirala chairman Amaani bwe tukuwa baganda ba Yesu mu Bayibuli ng'otuwa baganda ba Isa mu Korane nga Allah aboogera kale singa tobatuwa singa tobatuwa Anti kakati onna naagira ki? Okay, mugende ku kibuuzo ekyazzeeko ekyabadde kigamba ono yababuuzizza naga nti wonna we mulaba kuba tukirabe nti si buli awoogerwa ku Isa mu Korane nti y'omu wadde baba Siraamu kye bali mu kusimba. Kati buli awoogerwa Yesu mu Bayibuli y'omu. Kati tugenda kudda. Mbaanirizaako nate mu programu eno newankubadde nga wabaddewo okwambukako n'okukka naye bwe biba oba tabawo kwambuka. Kaakati njagala okusooka okunyolwa omu ku balabi baffe aba TV yavudde bulamu bwensi, omukyalo oyo batta amanyiddwa nga Maama Kajansi. Tubadde tujja nga atudde wali ku mulyango atulawo ku mulyango ku Victoria abadde agira abasiraamu abo balokoke ogundi bwatyo abadde abeerawo oluusi nga bamukima bamuzaayo mukazi wange simanyi oba mukyalawo naye yagenze kitalo nnyo bwekityo Allah yamujjuludde abadde atulaba era bamuddukira. kakati tuyina erinnya mu Luganda wano omwana tulifaanana n'erya Bayibuli naye amakulu gaawuka. Abantu bamanyi nnyo erinnya lya Lukka mu Bayibuli era alina n'ekitabo naye gwe okimanyi nti nawano tulinawo Lukka mu Buganda nga bamuyita Lukka ennyanja n'enkanga okategedde naye tuba tulisaze liba lisaliddwako Lukka ennyanja nerigwayo Luganda amanya mangi agasalwako naye nookaayana nga tomanyi n'erya Yesu lyasalwako okusalwa waliyo ne gwe bayita Yesu kaaya. Kaakati njagala osomeko mu kitabo ky'ebyomumirembe sura 3 olunyiriri olwabirimu Yesu gwe tukaayanako buli awoogera mu Bayibuli Yesu si y'omu bawerako. Kati katusooke n'oyo Yesu kaaya aba asazeeko naye osobolera omuyitaani Yesu
mu lunyiriri olwo ebyomumirembe essuula 3 olunyo lwabiri lugamba nti ne batabani ba Kananiya be bano Peratiya ne Yesu Kaya ne Yesu ani Kaya si Kaya Yesu Kaya anti kati Kaya liwangala oli Kaya anti naye ono wuuno mwali naye era nsobola okusalako nti ani Yesu oba Kaya kakati waliwo n'omulala bamuyita Yesuwa olabye kakati ono gwe tuwogerako ono bayibuli erina bwemu si mukulu waabwe oli mutabani w'abali abadde ne mutowe tuyinayo ayitibwa Yesu Yusto waliwo ne Yesu mutabani wa Adamu kakati abo bonna bweyogera bayibuli nti Yesu eba teyogera omu ne Yosua ye Yesu kitegeeza Yesu alina n'ekitabo kye bayita ekya Yosua era taba yatya y'omu era awo tulabawo Yesu ono kakati ayogerwako eyali erinnya lye erimalibwayo nga Kristo kati oli mukubalaba Yesu kati Yesu gwe tuwogerako mu bayibuli tali omu bangi naye kati eyaleeta oba tugambe tutya eyazaalibwa katwogere bwe tutyo ng'ayina talina kitaawe ali omu mu bayibuli balina ne bakitaabwe nkugambye ono gwensosa okukusomera gwe bayita Yesu Kaya abadde ng'alina kitaawe nga ye Akaniya ne muga kitabo ki omumirembe 3:20 abadde ne kitaawe nga ye Akaniya Peratiya ye muganda ate ayina n'abamuddako ate naye kubaddeko abamuddako ne batabani be ayinayo ne Lefaya n'abalala chronological story weeryawo oba oyagadde ogifu kakati ne Yesu ono eyazaalibwa Mariyamu enzaala ye yanjawulo ne kuggwe yereetera okuba nti emusukkulumye netumuyita Katonda wanjawulo nnyo kubanga tugamba tukimanyi era tusoma mu Bayibuli nti okuzaalibwa kwe kwali bwe kuti bagenda ne balaga naye gye biggweera nga Mwoyo Mutukuvu yajja eri Mariya n'amugamba nti ojja kuba olubuto awatali musajja bw'amala okumugamba atyo ate tusomayo olunyiriri nga lugamba ti kuba Katonda bwe yayagala ensi bw'ati yawaayo so sinaazaala yawaayo omwana gwe oyo Yesu gwe twogerako mwana wa Katonda amannya ge lukunkumuli agatali kwono Yesu Kaya kuba ono Yesu Kaya tetumuyita mwana wa Katonda tetumuyita mwana gwa ndiga tetumuyita mulokozi tetumuyita byonna kakati n'olwekyo anti kati ne Yiisa olw'okuba tayitibwa mwana wa Katonda si ono bw'okuggyako nga principle y'emu
ne Isa mwana wa Katonda ajja kubayo omu. Kwataka uzisa busolo Isa mwana wa Katonda kati ono Yesu ibnillah ate nga amwegaana anti beegaana Isa kati lino erinnya lya Yesu lifaanana erya Isa nga Lukka bwe bafaanagana nga naye ow'omu Buganda otegeeza Lukka ennyanja n'enkanga so kati gwe bw'ojja eri n'ojja Lukka jangu wano n'olowooza nti oyogera ku oli eyawandiika ebitabo ebibiri awo baggwa obula amakulu ga Yesu Kristo mu Bayibuli ge makulu ge gamu n'agali mu Kulaani wadde enjatula zizimu olyoka ogambe nti beebamu. Tulina Muhammadi abadde MP akyalina MP wa Kampala ye Muhammadi Nsereko y'omu ne Mutume Muhammadi era naye alina amaanyi ng'ag'embogo Nsereko MP wa Kampala ye MP yani ye Muhammad ayina naye amaanyi ge gamu ng'ag'embogo oba bafaananya amannya. Kale katugambe Muwanga Kivumbi kuba mukulu mukama woli Muhammadi oyo y'omu naye alina amaanyi ng'ag'embogo ng'oli beebamu nolwekyo amannya gafaanana amakulu ga njawulo. Yesu Kristo bwe twogerako yabambibwa ku musaalaba ate ng'ali bukete bute era ebitiibwa bye n'ekyakatonda akitwalira wamu. Ab'ekifaananyi be bayambaza wowe njokolera omuzindaalo. N'olwekyo Isa batubuulire kubanga bino bibanga bw'olaba Lukka ne Lukka ennyanja owejjokere ne kayongerezeeko bajja kudda mu lumu neyanza sebo abatulaba n'abatuwuliriza ensonga ekutteko wansi neyambukako ne waggulu. Mukulu Mulumba bwe yabadde ayogera ku kitabo ky'Obusiraamu kiri yayogedde ku bannannyini kitabo. Bannannyini kitabo abo abaakiweebwa n'omuntu oyo gwe bagobereranga ne bwe bamutegeera. Bannannyini kitabo abo tubalaba basangibwa mu nsi ya Isirayiri oba Buyudaaya. Mu abo bannannyini kitabo mwalimu abakkiriza okugoberera Yesu oyo oba omulokozi oyo oba nga bwe bamutegeera. Abantu abo ne bayitibwa Abakristaayo oba Bannaswala. Era mu kitabo omukulu Mulumba kye yasomye kyogereramu Allah yekka. Era Allah oyo bw'aveeyo n'ayogera n'abagamba nti bannange bwe mbanga temutegedde bintu bino ebyogeddwa wano mudde eri bannannyini kitabo eri ye wali ensonga enkulu. Kati bannannyini kitabo bamanyi okwogerera ekitabo kyabwe ne bakikkiriza. Kati bw'oba totegedde kubanga simanyi oba Muhammadi ye yayogera oba Allah yayogera nti bwe mba temutegedde naye yakimanya nti abantu tebajja kutegeera. Kati waliwo obutategeera olina okudda eri bannannyini kitabo bakubuulire omuntu ono gwe bakkiriza yali Katonda yafa yazaalibwa nga obwerere bwe bafuuyemu bufuuye Allah n'asitama naba n'akutanga oba n'afukamira n'abufuuwamu oba yatuma kigambo ki. Kakati entegeera eyo Allah bw'aba yayogereraga nti nze munjoyotera obwerere bwa Mariyamu mbufuuwemu. Bw'oyogedde okusitama zisa busolo n'akyamuka. Tebalina bwe bafuuwa bwerere. Oyinza kukakkana obwerere bw'omukyala bukwekebwa yakuma obwerere bwe ne bukwekebwa. Kati nze njogerako entegeera eyo bwe banga bannannyini kitabo tebakubuulidde oyinza obutamanya
naye bannanyini kitabo baba bakubuulidde ne bwe bayogera ku Mariyamu ne Isa bwe yajja ne bamutegeera kiyinzika okuba nti osobola okutegeera bannanyini kitabo kye bategeeza n'olw'ensonga eyo nti Allah bw'ayogerera eno mu kitabo kino ng'alaba nti omwana ono si wange era simuzaalanga era taliko na baganda be naye no bannanyini kitabo ng'agamba nti eno eriffe atuweereddwa nga mwana naye eri Katonda ye mutabani ebyo byanjawulo era ekyandikibwa muganda ekaya kyeyogedde kigamba nti Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo yawaayo omutabani teyagamba n'awaayo omwana we ekigambo kigamba nti yawaayo omutabani kitegeeza era ne walyaga nti ono mutabani wange gwe neesimiramu muwulirenga kati bwe lutegeera mutabani wa kitaffe ate nga mu ntegeera y'abaganda baffe wali Allah bw'aba yayogera nga alaba nti si mutabani we awo tuba oli kyayisa okuba nti tabeera y'omu naye bwe baba bamutegeera nga bannanyini kitabo bamutegeera y'omu bwe baba tebamutegeera nga nnanyini kitabo bamutegeera tayinza kuba y'omu mukama bampera omu Semaluulu ebintu ebyobuzaale naddala obwa Yesu bana aba Bayibuli babiyise nnyo ku ngulu yazaalibwa atya basibe ne bali abatuuliriza senga tuzuula abantu nga babafaanaganya ekisobola okutuyamba kwe kunoonyereza ebisaanyizo byabwe ekisooka Isa wa Kulaani si mulokozi omuzindalo gw'amaanyi mugunzi girekeyo producer Katonda ekyokubiri engeri Isa gye yazaalibwamu nja kusaba muwe ku ssimu ye muwe ku ssimu ye simu yamu mu surati Mariyamu oluliba aya ya girange bagikusomere surati Mariyamu ya 12 okuva ku aya eyali mu 3 okukka wansi tugenda kulaba engeri Isa gye yazaalibwamu ebisaanyizo ebyo byangu nnyo bituyamba okusinga okayanira mu mannya oyagala bakusomere ese Haji onaamusomera omukulu 19 okutandikira ku aya eya 23 kale Haji kasomere Allah ayogera aya Allah ayogera 19 tandika kula 23 okuserengeta 19:23 Allah atugamba mu Qur'ani bismillah ebisa ne bimujjira n'alaga eri enduli y'omutende yagenda eri enduli ya mutende awo ng'azaala n'agamba abange nze singa nnafa olubereberye lwa kino n'embeera ekyerabiddwa ekitayogerwako ngende maaso malayika n'amukoowoola ng'ayima wansi we nti tonakuwala mazima mukama wo assizza wansi wo akagga ngenze kuluddako wenyweze ggwe enduli y'omutende gujja kukunkumulira wenyenyeze ggwe ono alumu ebisa yaba yenyenyeza gujja kukunkumulira entende enyengevu ffe abazaala tubawe kale era lya era onywe otereere amaaso osanyuke era owummule omwoyo bw'onoolaba omuntu yenna n'akubuuza ebifa ku mwana oyo gamba nti mazima nze neeyamye olwa Katonda okusiiba
n'okusirika olwaleero sijja kwogeranya na muntu ngende mu maaso najja naye omwana eri ekibiina kye ng'amusitudde ne bamugamba mu kuwuniikirira nti owange Mariyamu mazima oleese ekintu ekinene ekiddukwa ekyobuwemu ozadde omwana atakkirizibwa mu mateeka. Tusobola okukomaawo kati olaba Isa kyali kintu ekiddukwa mukorane okukiyita ekijjanku nenne kasitazaala omwana w'obwe amaani musirike amaani sirika agenda kuwobwa Yesu leka asomese ye nga badde asomesa amaani kituufu ekyenjawulo ebintu ebyo byonna byetwogeddeko ebintu ebyogerwa ku Isa mu Kurani byabawo nga bayisewo emyaka 6 amazima tebereza okuva ku Yesu Kristo yajja atya bw'obikkula mu Yokaana mu Matayo tufuna njawulo oli mu njiri tuli mu njiri ya Matayo essuula emu olunyiri lwabiri mu wagamba naye Gabudyeri ategeeza Mariyamu naye olizaala omwana ondi kumpi naye obutawulira simanyi obutalaba awulira ne talaba besoma tawuliriza awulira buwulizi n'okuwulira tawulira n'okulaba talaba ate nga ndi kumpi ate Sulemaani alimu olubagamba naye alizaala omwana wa bulenzi naawe olimutuuma erinnya lye Yesu kubanga yalirokola abantu be mu bibi byabwe. Twabagambye nti Isa Yesu mulokozi abantu yabaleka mu bibi byabwe kuba kyali kiddukwa ate bamuzaalira wansi wa mutembe wali malayika gemulingiza ate ekiralo kisobola okubeera mu mutende malayika yali wansi eringiza nga alinda kubaka Isa ono kyava yatugamba nti malayika zeza emizimu ne malayika bye byazaalisa Mariyamu kakati enjawulo era tugizuula basebo ne bannyabo mu ssula ey'okubiri mu Matayo awo Yesu bwe yamala okuzaalibwa mu Beselekemu ky'Ebuyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka laba abasajja abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi tugende ku lw'11 wagamba nti ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ng'ali ne Mariyamu nnyina ne bavunnama ne basinza omwana ne basumululira ensawo zaabwe ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omugavu. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto baleme okuddayo eri Kerode ojja kusoma essula eno yonna esooka n'eyokubiri ne bakwata ekkubo eddala ne baddayo ewaabwe. Kati olaba nti ebisaanizo biyamba nnyo oli kiddukwa eno ono baagera ne bamusinza. Kati bwe baasinza n'ekiddukwa byaki byanjawulo eyazaalibwa mu kiraalo n'eyazaalibwa wansi w'omutembe ng'anyeenya omutembe simanyi omuntu alumwa ebisa simanyi ngeri gyafuna maanyi ganyeenya mutembe ali anywe eno ng'ebisa bimuluma banange ebintu ebisaagala kubyogeramu. Kale ekyo kiraga enjawulo. N'ekyokusatu Isa si mulokozi n'ekirala Isa yazaalibwa wayiseewo emyaka 600 nga Yesu Kristo yazaalibwa dda n'akomererwa n'afa n'azuukira n'agenda mu ggulu. Era nze njagala ti
Allah yalaba Yesu Kristo akoze eki ng'alinye mu ggulu n'aleeta Isa abeere nga yagenda okulanga Muhammadi, kubanga singa Muhammadi yabeerawo nga tewaliwo yamulanga yandibadde nga omuntu kyereeta era nga bwali. Okay. Waliwo asindise message onsomeyo ng'emu babiri tuveewo wano. The conceiving of Jesus was by the power of the Holy Spirit that overshadowed Mary. But in the Quran, Maryam opened her legs and Allah blew air in her nakedness. Are those words the same? Kabuza ati, Owulira nti tuvunulire. Kakati Tajja kuvunulira. Kaya zivunulira. Yowabu abuuza. allati hasanat farjaha biki byoyogera ana fihi min ruhina vunula byoyogedde oyo yakuma obwerere bwe etufuwa muyo oyo waffe muyo enchi buwala nabana buwala wamba nabana kaya tatuwe mulira oyo mumanyi oyagala kukiddamu ekibuuzo engeri Yesu soma nafuwa muki zisabuso Allah kusasire Yesu yafunibwa olubuto lwa Yesu lwafunibwa olw'omwoyo omutukuvu era lwe lwasiikiriza Mariyamu n'abo olubuto naye mu Kurani Mariyamu baamubikkula obwerere bwe waliwo magulu Allah nafuwa bwerere nga bwe yafuuwa mu Adamu Mwadamu amufuwa bwerere